Hello, yes bamukwano muje baliko. Yeah. Olwaleero nze wano bamukwano nga njogera ku nsonga ye biragalagala oba biragalagala, enjaga. Ngenda kwogera ku njaga. Ngenda kwogera ku bantu ababikozesa nga tebamanyi kiki kye bayinza kufunamu. Ye balina bikozesa nga bakozesa ki? Yes, ngenda kwogera ku njaga. Enjaga eyitiridde, njaga abantu basudde eddalu, abantu basudde eddalu. Ngenda kwogera ku sigareti, njogere ku shisha. Baganda bange muli eyo mukozesa ebintu ebyo. Omwenge sijja gwogerako nnyo, walikuba ate omwenge woosakinga percentage y'Abannayuganda n'omukozesa nnyo omwenge. Percentage nene kalimi kaguddeyo. Naye omwenge sijja gwogerako nnyo. Naye nga nagwo vitamini gye ziri bw'obeera ng'ogukozesa. Naye abakozesa sigareti, abakozesa enjaga, ebintu ebyo by'amaanyi. Ebintu ebyo bi-affectinga obulamu bwaffe. Kati bw'oba ng'obikozesa, ng'okozesa enjaga, olina vitamini z'olina okukozesa. Olina vitamini z'olina okukozesa. Mukoppa abazungu be basinga obungi okukozesa ebintu bino. Enjaga bagikozesa nnyo. Naye mugenda ne mukopperera ebintu bye mutamanyi. Oli agikozesa naye n'agikozesa emyaka n'emyaka nga ye tasobola kuggwa ddalu. Nga ye tasobola kuvaako. Lwaki? Yabeera n'omukabe gwe gwa vitamini. Yabeera yejjanjaba. Agenda buli mwezi ne bamukebera obwongo. Agenda buli mwezi ku medical check-up. Bw'aba akozesa sigala n'agenda buli mwezi ku medical check-up bamukebera amawugwe ge ga-affectinze, gafunyeemu obuzibu. Naye gw'oli kusigala koomonta, oli ku shisha, oli ku njaga, naye nga tolina ka vitamini n'akamu k'okozesa okuggyako vitamini gy'ofuna mu kawunga n'erumonde n'ebijanjaalo. Ugandans bannange nedda. Si bwe bati bakola ebintu. Enjaga gwe wenna ali eyo ng'ogikozesa. Nga bwe tukusabira Mukama akuyamba ogiveeko. Si nnungi. Nga tukusabira Mukama akuyamba ogiveeko, naye gwe wenna ng'ali eyo gikozesa. Mbadde nkusaba ogendeko mu ddwaliro. Ogendeko mu ddwaliro oba ojje ewange onneebuuzeeko ngambe Olivia nina kukozesa vitamins ki? Vitamini gye ziri ng'ojja zikozesa nga tolina kyogenda funa ku bwongo okozesa enjagayo nga bw'okozesa ne vitamini zo bw'ogenda ne mu ddwaliro bwe bakebera obwongo bwe bakebera. Enjaga waliyo enjaga osobola n'okubeera ng'ogikozesa naye ng'oli ku ddagala ng'olina eddagala ly'okozesa ng'oli ne bwakebera tasobola kulaba mu njaga. Ng'oli ne bwakebera tasobola kulaba mu njaga. So bamukwano, njagala mubeere nga mwefaako ku bulamu bwammwe. Mulekeraawo okugwa eddalu. Enjaga mbi nnyo. Mulekeraawo okunywa enjaga. Enjaga nze waliwo omuntu eyaŋŋamba nti osobola okubeera ng'oginywedde ng'omuntu ali omu n'olaba abantu 10. Osobola okulaba omwana omuto bebo beewulira akutte omwana n'agamba ng'omwana muto naye nga ye alaba atuuse nga yamulaba ng'omukazi omukulu ku ssaawa eyo ng'alozooledde obwongo bukoze eki? Bwegasse. Lwaki? Oli mukozesa ekintu tolina vitamins, tolina ddagala ly'olina kukozesa. Buli kimu kirina effect. Sigala oli agenda ne bamukebera obuwugwe buli ssaawa buli butya. Amawugwe gali gatya? Ye akoze atya sigala ono? Olina okubeera nga ogenda ne bakebera buli mwezi mu ddwaliro ekintu ky'okozesa ku bulamu obwo. Mukitegeera bamukwano? Njagala munfune bulungi. Kano akalowoozo kange njagala kagenda eri abakozesa ebintu ebyo, abakozesa enjaga, abakozesa sigala, bambi mufune eddagala gye liri.
mugendeeko mubasawo mwebuuzeeko mugambe munnange bw'aba tabimanyi genda ewalala omugambe I use cigarette ninakozesa ddagala ki twagala mubeere abalamu twagala mubeere mu bulamu obweyagaza si bulamu bwakubonaabona nga buli saa muva mubeera ku bitanda tetwagala mugwe eddalu nabagambye edda n'omulogo ajja kufuna omwagaanya nkitegeera ba friend noonya vitamins z'olina okukozesa ng'okozesa ebintu byebyo naye katusabe ne mukama katonda akuyamba okola ki obiveeko gwabikozesa si birungi muve ku njaga mulekeraawo okunywa enjaga mulekeraawo okunywa enjaga mulekeraawo okunywa enjaga baana bangi batwonooneseeko bangi boonoonese bavuddeko lwaki abantu bemukoppa babikozesa beefaako bejjanjaba abagagga bangi bagikozesa naye nga ye yejjanjaba naye kati gwe oli mu kwekotankira tolina ne tosobola nakugendako kona mu ddwaliro yadde n'olunaku n'olumu ogambe nti kati bannaye munkebereko kiri kitya ebyo byebyange sigadde nze Nalubega Olivia mbaagala nnyo bamukwano have a good night bye bye